Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, all protocol observed, we're here for the inauguration promotion of People Power Front. I do welcome everyone. Nja kusooka okwetonda olw'obudde banamawulire babayiseeko essaawa nga zikyali naye wadde ebiteganyiza tetwala okutandika. Tuli wano mu kutongoza oba mu kubanjulira ekibiina ekimaliriza emisoso wadde kibaddewo naye kimaliriza emisoso gy'okwewandiisa kye tuyita People Power Front. Okusookera ddala nja kwanjula ttiimu yetulinayo wano ku budde buno, then oluvannyuma Secretary General w'ekibiina ajja kuba nga alamisa mu lunaku. Okusookera ddala eddoboozi nga yenze Haji Misango Musa nga yenze ssentebe ow'ekibiina People Power Front in acting position paka nga maze okukakasibwa ku lunaku. Ku mukono gwange wano wetunudde ye mukulu Mulamba John nga memba ku batandisi ab'ekibiina kya People Power Front. Mukulu ono andi wano ku lusegere nga ye muwandiisi w'ekibiina gwe tuyita Secretary General mukulu Spartan Mukali Achilles. Awo amuddako nga omukulu oyo yatwala ebendobendo erya Central Uganda nga ye mukulu Lutal Robert era munnamateeka omukutifu nga saawa eno wenjogerera ye ttiimu eriwo naye olw'obudde waliwo ttiimu endala abali mu kkubo naye lwakuba nti bava wala bava Arua nga kwe kuli omwogezi w'ekibiina mukulu Epek Julius, kuliko ne munnamateeka w'ekibiina mukulu Sadat Salim ne bamemba abalala okuva amambuka ag'eggwanga bali mu kkubo bajja we batusanga nga tukyali wano kijja kuba kirungi basanga tumaliriza